aye tumala okubanga tuddayo mu nsi ya waaka. Nsabukirize ku ddakiika eno mala okubanga nkutwalako mu ggwanga lya Kenya katonotono. Kenya wano mpitiddeko buyitizi kulaba musajja mukulu bw'atyo nno avuddeyo Gachagua agambye ekyo nakye kinaabeere kisookera ddala agaanye okwetondera Uhuru Kenyatta kubanga baddewo abamutadde ku nninga nga bamugamba Deputy President ku lw'okwagala okwoleka empisa mu bukulembeze olina okwetondera musajja mukulu. Nja kubuulira biki bye yamusobezza nga beetaaga okubanga yeetondera omukulembeze w'eggwanga lya Kenya abaddeko Uhuru Kenyatta eyawaddeyo entebe emirembe teyeetaaga ate kumukanyugirira bbomu za bivumu nga Deputy President omujja Gachagua bw'atyo nno mukwano gwange bwe yakoze. Takomye ku ekyo Gachagua ono gwe twogerako Deputy President w'eggwanga erya Kenya akyaganye okubanga agenda mu maka amatongole ag'obukulembeze bwa Kenya. Jjukira nti mu ggwanga erya Kenya bwe mumala okubanga mugenze mu ntebe y'obukulembeze buli yenna abalina ekifo kyonna ky'olidde wabawo privileges eziteekeddwa okubanga zikuweebwa nga bw'olaba musajja mukulu William Ruto oluvannyuma lw'okubanga bw'atyo mukwano gwange alayiziddwa n'atuuka okubanga bw'atyo akakasa eggwanga kati nze President olunaku lw'okumulayiza lwe lunaku lwe yasenguka n'agenda mu State House mu bufunze nti n'atuuka mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga lya Kenya. Ono teyabugumya mbooge nti yamanya nti kati oluvannyuma lw'okundayiza ngenda kutandika okuba in charge okukulembera ensi ya Kenya. Sigenda kubanga ngikulemberera wabweru nina gikulemberera munda mu maka g'obukulembeze agamanyiddwa nga State House ggwanga lya Kenya. Bw'atyo n'ayingira amaka kati omumyuka we naye alina amaka ge nti va ku State House ge maka g'obukulembeze bwa Kenya naye ne Deputy President naye bamuketalinga kugamba bamuwa naye enkizo ne bamanya nti omuntu yenna anaabeera omumyuka w'omukulembeze naye alina okuba n'amaka agaddirira State House. Kakati musajja mukulu Deputy President Rigathi Gachagua akyaganya ogenda mu maka ago. Bakanze kumugamba sebo ebbanga ligenderedde sabbiiti namba ekikulobera okuyingira amaka ag'obukulembeze bwa Kenya ag'omumyuka kyekyaki Rigathi Gachagua yeremye abamu babadde batandise n'okubanga mukwano gwange babiteebeka paka lwawaliriziddwa okubanga bw'ati avaayo abinnyonnyole. In fact ab'amawulire n'emikutu social media ggwanga lya Kenya babadde batandika lunaku lwali lwakutaano wiiki eyo ewedde ne bagamba nti olaba Uhuru Kenyatta kwe kuva mu State House munne n'agiyingira. Kati lwaki atono William Ruto bwe yavudde mu maka ganago bwa Deputy President ono Deputy wate yaganye ogayingira kati bangi babyogedde ne bagamba akirabika Rigathi Gachagua musajja alimu obwakalugo kalenze alabika yagala kusooka kujja amaka agondooza agakoleka emikolo ayinza okubanga yeekengera nti waliwo ebyalekeddwamu ayinza okuba n'abamu nga bagamba nti waliwo ensonga etennaba kubanga etegeerekeka kati bagenze okulaba ng'ekyamazima ebigambo bingi nga kana akasirikiriro katonzewo Rigathi Gachagua Deputy President ggwanga lya Kenya nga kagenda kuleetera bannakenya okwejuza lwa kigambo kimu lwaki omukulu aganye okugenda mu maka ag'obukulembeze. Avuddeyo n'atuwa ansa. Deputy President ggwanga lya Kenya avuddeyo n'atuwa ansa n'atugamba oluvannyuma lwa bannamawulire okubanga bamulemeddeko bamubuuza mukama waffe weetaaga okubanga osangulawo byonna kati ebitambula bwe binaatuuka okubanga birinnya enkandaggo olituuka okulemererwa okumatiza bannansi b'eggwanga lya Kenya nti walina ensonga endala yonna ematiza lwaki oganya okugenda mu maka g'obukulembeze ate olaba n'ensonga gy'atuwadde era abamu tebagimatidde bagamba alina kyakweka yadde ensonga yagituwadde naye nkiddamu waliwo abalowooza nti omugagga alina kyakweka kyaganya okubanga bw'ati ayatula nga bannamawulire bamulemeddeko. Atunnyonnyodde mu bigambo bye n'agamba sinnaba kubanga njabulira amaka gange ng'omuntu Gachagua okugenda mu maka ag'obukulembeze oba ag'obumyuka bw'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya. Abagambye ensonga ntono nnyo ebintu ebinneetoolodde ebitambula nange byonna byafaayo ebimu bikkirizika ebimu tebikkirizika kati olw'okuba biri momentous nekino ekyokuba nti ngenda kuyingira amaka ag'obumyuka bw'omukulembeze w'eggwanga lya Kenya mpulira nga kyampitiriddeko era mpulira nga sikibirivinga nti weekiri kyekikyaŋŋanya okuyingira amaka. Abamu ne bamubuuza nti ye tukikkiriza? Agamba nti bwe ntunuulira gye nvudde wange okuba leero nti nze Deputy President ngenda kutuuka okubanga nnyingira amaka g'obwa Deputy President ndabanga ekitakkirizika kyekyokka ekikyannemesezza okuyingira amaka ago. Bannamawulire bamubuuza bwe kibanga wasobola okugumira the moment ey'okugenda ku katuuti olayire
tulowooza nti eyina yali momentous event kiwali tosuubira mu bulamu bwo kati ate kino kirijjukira wali ogenda kikolera mu maaso g'abakulembeze b'amawanga mu maaso g'abannansi b'eggwanga lya Kenya kino ate ekyokusenguka ogende mu maka g'obumyuka okisangamu lusozi nabaki byonna n'atugamba nti bannange mundeke mala okwekumaakuma ekikulu mu byonna work is going on and in due course buli kimu emirimu gitambula kinnawadda. I'll move to the official residence. Siganyi nja kubanga nva gye mpangalira ngende mu makaago amatongole ag'obumyuka bw'omukulembeze but I'll need to digest all the changes kijja kunneetaagisa okusooka okubanga nze mwennyini neekumaakuma manyire enkyukakyuka ezze mu bulamu bwange manyire enkyukakyuka ezze mu ggwanga n'ebirala ebifaananako ng'ebyo Gachagua Rigathi ye deputy president bw'atunnyonnyola and all the things that are going around me n'ebintu byonna ebinneetoolodde ndaba nga bingi tebikkirizika neetaaga okulaba nga lwakiri amaka ge muŋŋamba agange njabulire ŋŋende mu gali ag'obumyuka kino kankibagambe of such an emotional attachment to this home nina kwegamba ebijjukizo binene ebingatta n'amaka gange gano nga n'okugaabulira mpulira tekikkirizika. My children grew up here. Abaana bange mbakuliza mu maka muno. My parents lived with me here for many years. Abazadde bange tebannaba kuŋŋendako nawangaala nabo wano okumala ebbanga ddene. It's very nostalgic for me to walk away from a home where I live. I've lived for 24 years. Bannange kimpirirako okulaba nti amaka mwe mpangaalidde emyaka egisoba 24 okugaabulira ngende mugali bamubuuza akyogamba aga William Ruto ye tegaliko byafayo kubanga yagalivuddemu n'agenda mu State House ebibuuzo biringa ebyo ne bamujjaawo bamala okubanga bamujja ku ekyo kyatunnyonnyodde deputy president wa Kenya Rigathi Gachagua bamuteeka ku nsonga ennene ng'ensonga eno ennene n'abawagizi ba William Ruto baatuuka okumusaba president wa Kenya ne bamugamba tetwagadde tutandikire emigozo bano era tetwagadde kutandikira mu mbeera ng'abantu batukubamu ebituli tukkirize tugaane omumyuka wayina ensobi ze yakola mu kaseera ak'okulayira tosobola kubanga kwe kujja mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Kenya n'otuuka okusuubiza nti tugenda kutabagana ne bannaffe be twawangudde n'ayogera ebigambo ebinene bye yayogera ku musajja mukulu amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta. Twandibadde tukusaba ku lw'obulungi bw'ensi yaffe ne ku lw'omukwano n'enkolagana n'abakulembeze abavuddeko be muddidde embigere yeetaaga okubanga bw'atyo munnange yeetondera Uhuru Kenyatta. Deputy President wa Kenya Rigathi Gachagua aganye okwetondera Uhuru sijja kikola bwe kibanga kye nayogera nkakasa nti ekituufu ate nga namwe bannansi b'eggwanga lya Kenya mukimanyi nti ddala kituufu wallahi sijja kumwetondera ŋŋaanyi munkube abwe nti kati munkube sigenda kwetonda bigambo ki ebyogerwako ebyo ebiriwo njagala ojjukire nakugamba bwe twali e Kasarani Stadium nga musajja mukulu William Ruto alayizibwa Deputy President Rigathi Gachagua naye ng'alayira okakasa nti bagenda kukulembeza ssemateeka w'eggwanga mu kubanga bakulembera eggwanga lya Kenya ebigambo Deputy President ng'ali mu maaso g'abamwami Museveni maaso g'abamwami Kagame mu maaso ag'abasajja gamba ng'aba Felix Tshisekedi bwe yali mu maaso g'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo nassisi w'abantu ng'akwatiridde mu kisaawe ekya Kasarani Stadium Rigathi Gachagua kati Deputy President yavaayo n'atuuka okubanga alumbagana obukulembeze obuvuddeko n'alumbagana omusajja amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta n'agamba nti bannange mutusabire ffe abazze kati mu nkasi okukwata enkasi ey'obukulembeze bw'eggwanga lya Kenya tulina olusozi gambalagala olw'okuwalampa omulimu gwe batulekedde si mwangu kubanga abasajja ba Uhuru Kenyatta kye bakoze eggwanga lya Kenya nkoko baana yagamba bw'ati teyalya mu bigambo bye yadde ogenda mu maaso n'okubanga bw'ati abyeditinga buli kyeyagala buli omu ali awo akimanye yakikubawo obukubi yagamba Uhuru Kenyatta ne banne basikudde ebyenfuna by'eggwanga ensimbi z'eggwanga erya Kenya ne batuuka zonna okubanga bazikukumba ne bazibba ne bazitwala mutusaasire tujja mu bukulembezi bwa Kenya naye nga eggwanika temuli yadde n'ekikumi gye bazitute tetumanyi kitegeeza ki kitegeeza the new administration have an appeal task to rebuild tugenda kuba n'obuvunaanyizibwa okuddamu okuzimba eggwanga bujja. The truth of the matter is that we have inherited the dilapidated economy which is almost facing shutdown
ekituufu kiri nti tusikidde obukulembeze bwa Kenya ne tusikira ebyenfuna bya Kenya ebitakyalina muzinzi kyenkana byonna bifukamidde nga tulina omulimu gw'okubiyimusa. Waba a huge task to liberate this country. Bannange mutusaasire nze ne munnamu William Ruto tulina obuvunaanyizibwa obunene obw'okununula ensi yaffe eno. And bring it back to where Mwai Kibaki left it. Twagala okugizza naddala ku mulamwa oba katugambe nti kumutendera Mwai Kibaki kwe yagireka. Ekyo nno kyali kigambo naye nga kikuba Uhuru Kenyatta. Kubanga Uhuru Kenyatta yadda mu bigere bya Kibaki. Kitegeeza nti Kibaki wamala okubanga ayitimusizza ebyenfuna bya Kenya n'abaako we yabituusa n'akwata akati n'akasimba Uhuru namugamba tandikirawo. Uhuru buli kimu yattakitte kati ono akugamba twetaaga okukizza wali. Kati Gachagua agamba atya nti mweye embeera neetaaga okubanga mbategeeza sisobola kwetondera omusajja amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta. Kale ne mba mwagala mutya nze I speak the truth irrespective of the occasion. Kubanga badde bamugamba nti kale ne wankubadde nga wandyagadde okuwolokota Uhuru wandibadde ofuna platform endala wandirinza abagenyi ba Museveni ne basooka badde e Kampala ebira ne tubyogerera mu kisenge nga bannakenya tosobola kuswaza mukulu munno mu maaso g'ababedenga abo. Abagambye I speak the truth irrespective of the occasion. Nze tebinkwatako oba ndiruddawa tombuulira bwe mba wakwogera mazima ng'ogera nga sifudde mukolo kigwendeko. I spoke the people of Kenya nayogerera mu maaso g'abannakenya and those who have concern shouldn't have about I said nti nabo bonna abalaba nti nego ekyali kituufu nabo nga kibakwatako tebandibadde abanenya ku kino. There should be concern about the clapping at the event. Mwandibadde mwebuuza lwaki bwe nayogera ku manyanga Uhuru gaakoze lwaki abantu baakuba mu ngalo. Kenya is an agreement with me. Abantu baali banzikiririza bw'atyo omugagga bwawunsenga atumatiza kiyekola gaali mazima ddala era tasobola kubanga yeetonda olw'okuba nti no yakolokota omusajja amanyiddwa nga mukwano gwangani Uhuru Kenyatta. Kaguta Museveni Yoweri nga akulembera eggwanga erya Uganda abagambye bannayuganda mwenna ebyo mugenda maaso n'okubanga mwekubya yaka ne mugamba nti obwavu bungi njagala kubanga mbakakasa mukope balamu. Kaguta Museveni Yoweri atuwa formula ey'okugaggawala ebyo bye muwoggana obwavu bungi ABCD lwakuba muganya okubeera abakozi nga balamu barugahare mutabani wa Museveni. Sigamba nti yamuzaalira ddala naye amukutteko nnyo mu byenfuna era nayagadde okumukuba akama yo excellence. Naffe twagala okukola tufaanane nga balamu naye naffe tukwateko nga bw'okutte ku balamu. Goza balamu yavudde mu bbanga kunkuna bukonko nyina amugamba muzeeyi waliwo ebyesibye muzeeyi waliwo abasoganya bizinesi zange South Sudan nga muzeeyi ayungula nefe ne bono mugamba nti waliwo meja wuno anzibako akataka kange agamba nti wacha ye balamu bwajja n'akugamba yo excellence abagagga be South Sudan babba bizinesi zange okwata lukomuro simu n'okubira his excellence Salva Kiir kwata ku basajja bosaagala zoganya mutabani wange fe bakalule bwe nkutegezaako nti omugagga wuuna nzoganya kano mulamba atwala kataka kange ekibanja kyonna ettaka agobyeko abatuuze bonna. Your Excellency watuvaako watwerabira kati otugamba tufaanane balamu tunamufaanana tuyange embeera bwete bwefaanana mu ggwanga. Omanyi Mama Museveni yabaddeko mu bitundu by'ebunyolo eyo ng'agenza okutongoleza bizinesi za balamu bannange ate baakwanagana taata yayagala kitabani kye kino bannange si bagenzo zitongoza balamu yabakoledde ne radio 7 n'abagamba eno egenda kutambuza enjiri ya NRM egenda kutambuza enjiri ya bonna bagaggawale. Kati muzeeyi yabadde atongoza obugagga obulingo obwo we yasina n'agamba nti mbawulira nga mukaaba obwavu mwe sente zibalemedde ku kyokkola nga babbalamu bo baziraba nendowooza obaake nagguka oba kyogerera n'abagamba nti Ugandans would be out of poverty if all youth copped balamu. Senga abavubuka mwenna mukoppa balamu bwakola ebintu bye nammwe mwandibadde temutukabirira olwaleero. Ndowooza formula mugitegedde basebo ne banya mukoppe balamu. Bwe munakoppa balamu temugenda kuddamu kubanga mumpuguma n'okuzunga nga mugamba obwavu butuluma. Museveni jangu otuyambe kubanga ne balamu
tagamba nti Museveni jangu otuyambe. Museveni alabulabye ekyetaagisa okukola n'agamba omwana ono. Nkwebaza nnyo kubanga okyali n'omukutu ogw'ensonga 107 akatonyeze 9 akaseera ke tuyingiridde kabeera ka waaka. Atumala okwetegereza ekifaako mu bisenge by'amakolero ag'entalo anti twetaaga okuba nga tutegeera ensinga bwekedde olunaku olwaleero ebintu bingi ebigirimu akale nga bwetaaga nnyo okubanga bw'oti ogoberera nannyini waka akuyambeko okubanga akutuusawo yonna otegeera ensonga mukwano gwange nga bwe zifaanana. Abakyama olungi nga kwagaliza munaddala gwe yeewaddeyo okubanga otambula naffe olunaku olwaleero. Njagala okkirize mala okubanga nkutwala ku ssemazinga wa Bulaaya. Njagala kusooka kutwala ku ssemazinga wa Bulaaya n'agambye nti olunaku olwaleero butuukidde nga Ukraine eyongedde okubanga efuuka ensonga. Nankubadde ojja kwesanga nti ensi leero kati erimu ebitundu ebyenjawulo ebifuuse kwegamba oba olyawo ekimu ku biwalanya abataka, ebiwalagganya abataka oba ebiboolanya abataka. Ensi nkiddamu nti efunye ebifo bya mirundi nga 4 naye nga bino bifuuse ebiwalagganya abataka nga kwegamba ojja kwesanga nti amawanga gatuuse okufuna kye tuyita kyawulantamu. Abamerika nga bagenda maaso n'okuba ne ttiimu eyaabwe, Abarussia n'Abachina nga batambula ne ttiimu eyaabwe, wakati buli omu mu kubanga bw'atyo yeeraga kye bayita eryanye. Abasajja ab'eggwanga lya Amerika saagadde weerabire abongedde okubanga batondawo embeera egezaako okwagala okulaga abasajja Abarussia n'Abachina kyetwagala bwe kirina okuba, era senga Russia ne China eyawukana naffe tujja kwongera okubanyigiriza n'okutondawo embeera egenda okubaboola. Njagala olwaleero tunuulire Ukraine, eryo ly'eggwanga kati erikulembeddemu olwaleero okuboolanya abataka mu nsi yonna. Tunuulire ekitundu ekimanyiddwa nga Taiwan, nakyo kati kifuuse nnamulanda mu kuboolanya abataka. Vaayo nkutwale mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Armenia wonna nawo kati batandise okuba nga baboolanya abataka. Turkmenistan, Armenia, Kazakhstan awo wonna tabu y'amaanyi. Naye kati nga tugenzeko mu bitundu ebya ssemazinga wa Bulaaya butuuse olunaku mukwano gwange olw'Emmande nga amawanga ag'enjawulo buli omu kati atandise okuba nga ayogerera munne amafuukuule. Abamu batuuse n'okubanga bawa amagezi ne bagamba nti mwategedde ebintu ebyo tubiveeko. Oyo awulira nga yeetaaga okusapootinga Ukraine akikole. Gwe mulaba nga tasapootinze pulizi mumuleke, tetwagala kubanga muleeta fitina mu kintu kino. Tetwagala omugenzi atuuka okubanga ffe abakyali abalamu ate atufuukira fitina ey'amaanyi. Omugenzi bamuyita Ukraine. Njagala kino okimanye nti ku ssemazinga wa Bulaaya batunuulira amawanga olunaku olwaleero agagezaako okwagala okuba nti gatondawo embeera eremesa amawanga amalala okuba nti gavaayo ne sapooti yonna eyeetaagisa. Kyova olaba ku Bulaaya wano mbadde ntunuulira ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Buyonaani. Buyonaani lye bayita Greece. Greece yo etuuse okubanga erumbagana omukago gwa Bulaaya gwonna ne bagamba nti European Union yamala dda okubanga eluzinga track olw'ensonga bw'otunuulira bye bakola tewali kye bateeka mu nkola okuggyako nga Amerika yebalagidde, tewali kye bagaana kubaawo okuggyako nga Amerika yebalagidde. Kati bagamba nti Ukraine crisis could turn existential for EU. Kikyagezaako okubanga akugambye iyo ng'omukago ogwa Bulaaya clearly lacks leadership, vision and strategy. Alexis Tsipras wa Buyonaani bwatu yabitugamba. Batunuulira omukago ogwa Bulaaya ogulemereddwa kwegamba okuba n'ezigalubindi ezibayambako okulengerera ewala okutangira, wabula buli kaseera babeera mu crisis management ekitasobola kubanga kiyambako okutebenkeza ensi. Crisis management eyekuyambako kuwonya naye tekuyambako kubanga eziyiza. Kati bakugamba nti ekyo the US eggwanga lya Amerika bakulaga is not losing. Abamerika tebalina kibafiiro lwaki mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga lya Ukraine. Abasajja bakugamba Amerika eri mu bizinesi ekola nsimbi, newankubadde ekikolera mu mbeera gwe ne weebuuza Abamerika bano balumirirwawa nnyo. Oli yagamba teri alumirirwa okuggyako ng'ayina ekigendererwa. Ekigendererwa ebiseera ebisinga kiba kyekusifu, tajja kikulembeza akulaga nti akufaako yasinga okubanga bw'ati akuyirawo omubiri naye nga kyagoba kinene, ng'ajja natuuka okubanga akufuukira kansa, ajja tuuka okufuukira olumbe lw'ekirago nga tomanyi. Kati abasajja bagambye Amerika terina kyeluzinga neither economically nor strategically. Lwaki economically? Gw'otunuulira Amerika kati ensimbi ze bayisa ne bagamba nti bayisiza $1 billion ne bayisa $8 million. Gw'olowooza nti Amerika eri mu kufiirwa abo abasajja ba investors abatenkanika.
nti omusajja akwata $7,000,000 n'akulaga nti azitadde mu byakulwanyisa mu Ukraine. Gwe n'okuba obugalo n'ogamba omusajja atuyiriddewo nnyo omubiri naye nga ye akimanyi nti ayiri mu kuyinvestinga. Zino ssente zonna nakugamba era nkiddamu abasajja balina ozisasula. Abasajja balina okuzisasula ngamba aba gavumenti ya Ukraine. Sente ezo balina okubanga bazizzayo munda mu ggwanga lya Amerika. Kiyinza batwalira emyaka 10, kiyinza batwalira emyaka 20. Gwe kimanye nti kyonna kye kinaabeera ensimbi zino zirina okubanga zizzibwayo. Kati abasajja bakugamba bwebanga Amerika terina kyonna kyeluzinga nga wabula efuna mu bufunyi olwo amawanga galina okubanga geebereramu. Amawanga gaba gateekeddwa okuba nti galowooza nnyo nti bwe tuba bagenda mu maaso n'olutalo luno ddala mu kugenda nalwo mu maaso atugenda kubanga ddala tulukomya luddawa. Nti kyekigambo ekinene ekimaze okubanga kizzeewo olwaleero ne bagamba bannabulaaya batuuse okubanga baviirako amawanga mangi okutuuka okubanga galuuzinga. Amawanga gatuuse okubanga gafiirwa kinene so nga Omumerika talina kyafiirwa ate nga batugambye n'Omurussia akyafiirwa kitono nnyo anti bagambye we bati eno nkuwako gamba mukwano gwange ebigambo ebiva mu bannabulaaya bennyini bakugamba economically ku ludda lw'ebyenfuna Russia is not losing either. Abarussia nabo tebalina kibafiirwa. Amerika terina kyefiirwa wabula eri mu business naye ate economically ku ludda lw'ebyenfuna Russia is not losing n'eggwanga lya Russia tebalina kibafiirwa. Bano bagamba batya omazeeko emirembe seeka ani akusindise gwono ontiisa kufaanana bano abantu abatwalira bannaabwe mu budrooni sembeza wano munnange mbadde nkyakulaga nga bagezaako okubanga bakulaga ki ekiriwo olunaku olwaleero. Bakugamba nti olwaleero nga ensi eri mu kusasulira gaasi n'amafuta ensimbi empitirivu tusooke twebuuze gaasi ono gwe basasulira avaawa? Amafuta gano baani abagaleeta mu duniya? Bagenda okulaba nga byonna kati ebyekanamya emiwendo ggwanga lya Russia. Kati bakugamba we need to re-evaluate the sanctions. Twetaaga okuddamu okwekenneenya envumbo n'ennatti bye twalowooza nti tutadde ku basajja abarasha okubanyigiriza byo byennyini birina amakulu ki? Kubanga bakugamba natti baintendenga zirumye Russia, zirumye Putin, zirumye bannansi ba Russia batuuke okwekalakasa Putin bamutwale nga talinnya naye ate bakizudde nga natti kyezikola amawanga gano gennyini agazita ku Russia. Kakibagambye we need to re-evaluate the sanctions. Twetaaga okuddamu okwekenneenya envumbo n'ennatti bye twate ku ggwanga lya Russia. What the measures correct or are we shooting ourselves in the foot? Ddala bye twateekawo ebyo bye byali bisaanidde oba tuli mu kukwata mmundu twekuba amasasi mu bigere tutuuke okulemerera okutambula? Twabitondawo okulumya Abarasha okuteeka Russia ku nninga naye tugenze okumaliriza nga tulinga abakutte emigemero wala ne tugitunuza mu bigere byaffe twetangira okutambula. Bano abasajja bagambye ensonga tulina zikwata n'obwegendereza bwe kiba kyetaagisa kujja nnatti ku Russia n'envumbo nga kyekigenda okutaasa amawanga mu Bulaaya twetaaga tuziggyeko ng'obudde bukyali kubanga atugenze okwekenneenya nga Russia natti tezigiremeseza kulumba Ukraine, envumbo teziremeseza Russia okupulaninga n'ebirala ebinene ku ggwanga lya Ukraine naye ate amawanga agalina okusapootinga Ukraine ge gasinze okubanga ganyigirizeddwa nnyo. Babadde batandise okulumba eggwanga lya Germany. Omanyi Germany nakugambye Germany yatuuka okusiba n'egamba nti kati okutwala ebyokulwanyisa mu Ukraine musooke mutuleke kubanga naffe tetutudde bulungi. Kati Germany we bagitadde ku nninga ey'amaanyi ne bagigamba lwaki mutuzze emabega abaana mubawe ebyokulwanyisa. Abasajja bagambye ba Olaf Scholz ye chancellor wa Germany n'atowa order n'agamba defense industry mutandika okubanga muweesa ebyuma ebigenda mu ggwanga lya Ukraine era Ukraine bagigamba tugenda kubanga tubawe ebyuma mu birinde naye ebyuma bagenze okumaliza nga babagamba bye tugenda okusooka okusindika mugenda tuwayo emyezi 30 kitegeeza emyaka 2 n'ekitundu. Gabadde mawulire si malungi. Emyaka 2 n'ekitundu Germany esobola okubanga bweti etwala ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Ukraine. Ekyo kigambo kinene nti ono mu Germany alinganga kudaalira nti paka mwaka 2024 tujja kubanga tukyali mu lutalo ye bwakugamba. Kati kino bano kye batunulidde ne bagamba tukkirize tugaane amawanga gamaze okuba nti gakooye gaagala to get rid of this conflict kwegamba olutalo luggwe mu mbeera yonna gye lusobola okubanga luggwamu. Kyova olaba
abasajja bakulu batuuse okuva olunaku olwajjo ne bagamba Ukraine ng'eggwanga ligenda kwongera okuleeta ebizibu okujjako nga tuli kutuddemu ebitundu byalyo ebimu ne bidda ku mawanga gannannyini byo. Ukraine erina ettaka kwetudde naye nga lya Poland, erina ettaka kwetudde naye nga lya Hungary, balina ettaka lye batuddeko naye nga mwana wange lya Russia. Kati bagamba buli kitundu kidde mu nsi yakyo Ukraine ejja okubanga etereera. Bino byonna bakugamba lwaki bijja olunaku olwaleero oluvannyuma lw'olutalo kubanga lwekuludde nnyo ludraginze on for long kye bataasuubira ekimu ku bigenda okwongera okubanga kisannyalaza embeera bw'eri olwaleero. Buli lw'owulira bino gwe atugoberera nzi kindeetera okujjukiza obuteerabira lunaku lwa Sande ya Sabbiiti eno. Ku Sande ya Sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 25 nze mwe mulimanya nze nzanye paati eyange nti tubatekedde olutambi Ssematalo mu Ffumbiro be bannaffe aba Carls Production olutambi lutumiddwa Ssematalo mu Ffumbiro. Bw'owulira nkunnyonnyola bino byonna n'engeri amawanga gye gatandise okweyuza, gye gatandise okweyogerera amafuukuule n'enkwe ezigenda mu maaso mu mawanga naye nga ziri clandestine si za kungulu, kijja kubanga kikusigira ekifaananyi gye tulaga. Era bw'onoowulira nti embeera eyongedde okutabuka, nze nkubuulira nti bali mu Ffumbiro bali mu kuteekateeka Ssematalo gwe kyotonnaba kumanya. Gw'otunuulira amagye ga Zelensky gaakubye amagye ga Russia yalumbaganye ebitundu bya Ukraine gwe n'okomaawo. Gwe n'owulira nti China yasitudde ennyonyi zaayo, Taiwan n'ekaaba, Taiwan yayombye, Amerika yalabudde ejja kuba China. Gw'otunuulira awo mwana wange ekyasitudde omukyala Nancy Pelosi n'agenda mu Armenia. Ndowooza mwetaaga kujja ku lunaku lwa Sande wetugenda obbalaga ensi ne weetuuse tukulage lwaki kiri bwe kiti namaanyi nnabakigano ge basitudde ne bateeka mu kifugo ky'otonnategeera nga beeteekerateekera ekiddako. Olutambi lugenda kuba lwa sho emu yokka ssaawa 4 n'ekitundu, lutambula essaawa 4 n'ekitundu, lutandika ssaawa 8 tuluwunzika ku ssaawa 12 n'ekitundu insha Allah lunaku lwa Sande. Gwe tukwagaza omutwalo gumu gwokka naye omutwalo ogwo mbasaba buli omutambulemu ne ku ssente endala ng'oggyeko omutwalo kubanga kijja kuluma nnyo nga tukuwa waaka ogambe nti neetaaga okukwatayo akakadde nkawe buwikalule kati ojja kulumwa nnyo ng'olaba totambudde nako so muyitamu ne ku ssente endala. Kino kye tugenda okubalaga nange mwennyini neyeewuunya gye twakijje ontegeera bulungi gye twakisikudde kye tugenda okukulaga simanyi nakumanya. Tegeka mutwalo gw'abandi jangu nagwo bwoti bukorokoro. Waliwo ababadde baziwiiki ewedda wano ku Pale FM nti tuleese omutwalo gw'olutambya sente ezo tujja kwagala mujje nazo bukorokoro kwolwo tubeegayiridde temuzirete kati kutuleetera bizibu mugezaako okubanga tugalondoola n'okubanga tugagoberera. Ani ayagala okubanga anyugunya ani ayagala okubanga atondawo embeera eyinza okubanga tejja kuwoomesa nakabululu. Agafa mu ddwaniro ani aleese eki ani akira ku munne agafa mu ddwaniro tukutambuze syonna mu bbanga ttono nnyo wano mu The Inside Story ensonga y'omunda The Inside Story ensonga y'omunda. Awo wennyini we tuli mukwano gwange amakyago olunaku olwaleero nkwebazizza nnyo yonna buli omu gy'osinzidde okubanga mukwano gwange otugoberera weebalire ddala. Dakiika 15 koona ssaawa 6 Ngonzi Medi oyagamba ye mutabani wa Putin the Great kakati kamala okutwalako munda mu ggwanga lya Ukraine. Mutabani wa Putin kamala okutwalako munda mu ggwanga erya Ukraine aye tumale ne gano okubanga tugeetegereza mukwano genfuna mu kiseera kino. Ndaba amawulire agafulumiziddwa amakyago olunaku olw'Emmande ebigambo byogeddwa President Volodymyr Zelensky wuno yampa amawulire agamba emizinga omanyi bayita emizinga ginyugunyiziddwa ne gikuba ekifo ekirinaanye nuclear power plant era nga n'obudde buno bagamba tetumanyi safety butya bwefaanana kati ekitundu bakita Nikolayev okumpi ne Ukraine nuclear power plant eri mu Maserengeta. Atugambe Volodymyr Zelensky bakikubye ekifo kino naye nga batugamba yo power plant efaanana okubanga ekyali safe. Ani akubye ekifo kino ekirimu nuclear akatulumbe tumale okulaba waaka kyagamba. Kaseera ka waaka okwetegereza ensinga bweyimiridde mukwano gwange olunaku olwaleero. Batugamba Monday morning machaga lunaku lwa bbalaza olwaleero President agamba nti omuzingo ogukanyugiddwa gulandinze
300 meters from the facility. Omanchi bayita meters mukwano gwange sadi basalirwa meters 300 okuva wali enfo eya nuclear power plant. Meters 300 byokka nga batugamba nti kino kikozinze damage to windows and briefly disrupting power supplies to the grid. Anti amadirisa katugambe nti amadirisa aga facility ya nuclear agatuusa okubanga gawandagala n'okulaba nti amasanyalaze gasoose ne gavaako. Waliwo surveillance footage eno nga yeraga obulumbaganyi buno obukoleddwa nga batugamba video eraga ki a powerful explosion against the backdrop of the night skyline. Bakulaga nti kibadde kibaluka ekyamaanyi ekibwatuka ekibadde ekyamaanyi ate nga ne mu kire kyakesezza olunaku olwaleero bakugamba waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa era kyenkana mu matwale ge gamu. Kino nno Zelensky aba ayoleka nti omusajja omurasya yagezezzaako okubanga bw'ati abalumba. Batugamba digital camera eziri mu matwale gano zibayambye nnyo okubanga bwezito zikwata ekibaddewo era nga bagenda kucekenenya balabe International Atomic Energy Agency butya bwesobola okuba ku nsolobota abasajja abarasya abafaana n'okubanga kati batajetinga civilian infrastructures. Batugamba nti the frames appear to be out of order. Engeri gye balaba mukwano gwange kigenda mu maaso wana and timestamps go back and forth. Balaba embeera mu kifo kino si ye ya bulijjo bwe gaba amataala gaaka bwe gazikira embeera nzibuzibu ate nga mu ngeri yemu waliwo kamera ezimu ezandibayambye okugezaako okubanga zibooleka naye ate nazo ku ludda olumu ziteteeganyiziddwamu era n'ezimu zoonoonese. President Volodymyr Zelensky mulaba wano mukwano gwange waliwo ebifaananyi bya postinze ebiraga broken windows ezivudde mukwano gwange ku kibaluka kino ekibaddewo. Ono agambye tewali kubuusabuusa Russia yekola omulimu guno era Russia ensi eteekeddwa okubanga ekimanya is endangering the world. Bagezaho kati okubanga lwakiri bakosa ensi yonna and should be stopped before it is too late. Amawanga gasaanidde okuba nti geegatta ku ffe nga aba Ukraine okulaba nga tulemesa Russia. Russia erina okubanga ekubwa ku nsoloboto ereme kubanga esuuka we yandibadde ekoma. Abasajja batulaga wano nuclear power plant eri Maserengeta mu kitundu bakiyita Yuzhno-Ukrainski. Kino kitundu kirala by the way ndowooza waliwo programs nabadde nkola ku makya naye mbagamba nti okusinziira ku intelligence update obona mbadde ntandika programu eno naye nkulaga nti intelligence update okuva munda mu ggwanga erya Bungereza bakizudde nga Russia amatwale gano ge tubadde tumanyidde gye badde ekola obulumbaganyi n'owulira Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv, Odessa awo na Kharkiv kati bagenda kutandika ennumba ezisukka ebifo ebyo otandika okubaako ebifo ebirala by'owulira amanya gaabyo. Ekyo Omungereza bw'atyo bwe yatulagudde n'agamba nti Omurasya mu nteekateeka ze ayagala kugaziya lutalo olubadde lukoma wolukoma kati agenda kulwongerayo okulaga nti engeri amagye ga Zelensky gigagezezzaako okwagala okusomooza abasajja bakulu kati katubakole ekyaja bumunaawulira. Kati yensonga lwaki nkugambye nga bwe nagambye tugenda wulira kati ebitundu ebitabadde bya bulijjo bibye tutandise okubiwulira. Eno nuclear power plant eyogerwako si eri ey'e Zaporizhzhia okulira n'ekitundu ekya Energodari eno ndala eno eri mu kitundu bakiyita Yuzhno-Ukrainski gye bakugamba omusajja gyalumbye deep inside Ukraine control territory mu Maserengeta era nga ekifo kino okuva mu mwaka 1982 batugamba kibadde kikola kirina reactors 10 lulambirira ekiraga nkifo ate nakyo kinene nnyo. Russia okusira ku mulege tufuna ate nabaako kigambo kyonna kyeyogera ate nabakubako kigambo kyonna kyeyogera oba ddala yokoze obulumbaganyi buno oba nedda yadde nga musajja mukulu Volodymyr Zelensky olunye alusimbye mu Barasha n'agamba tewali kubuusabuusa. Abasajja abo be bakoze ekikolobero kino era ensi yeetaaga okujja okubanga etwegattako atulwanyisa abasajja ab'eggwanga la Russia nga tekinnaba kufuuka too late. Bw'atyo musajja mukulu munnange bw'agambye tubadde tukyali awo ngenza okwetegereza wano nga batugamba ku mawulire lwakiri genfunako obufunyi mu kiseera kino tulaga mukwano gwange gwatugoberera makyago olunaku olwaleero nti eggwanga lya America bagenza okwetegereza nga the economy is in bad shape. Byanfuna bya America byongedde okubanga bitotogana
byongedde okubanga bitetegana olunaku olwaleero era nga bannabyanfuna balabula nti senga tukyatambulira mu buufu obulinga buno okumala ebbanga eddala lya myezi 2 nga Amerika kigikakatako okusindika ebyokulwanyisa mu Ukraine nga Abamerika ebyenfuna bibagootaanidde ne kye balina okugula kya busente buwanana bagambye nti ebyenfuna bya Amerika bigenda okwongera okubanga kwegamba bidda nnyo wansi era mu kaseera kano bakulaga kwegamba popularity ya Joe Biden eyongedde okubangeka abasajja abakoze okunoonyereza bakizudde nga bannansi b'eggwanga erya Amerika bayitirivu bagenze okumaliriza ng'omukulembeze obwo gwe bayita Joe Biden abangi tebakyamukiririza abangi bamulabanga kwegamba bafuukidde ekizibu nti byonna ebigootaanya okukulaba kwabwe ate balina mulala gwe basobola kubanga banenya okujjako Joe Biden omukulembeze w'eggwanga eryo erya Amerika awo nawo nenkujjawo mara okubanga nkujjawo mu kaseera kano nenkutwalako munda mu ggwanga erya Poland Poland kiki ekiriyo tulaba amajja g'eggwanga lya Amerika agongera okusombebwa abagaleeta mu nsi ye Poland jjukira amawulire okuva ku makya tubadde tugafuna ng'abasajja batulaga nga chairman joint chief of staff w'amajja g'eggwanga lya Amerika General McMilley yatuuse okubanga bw'ati atowa order n'agamba nti amajje ga Amerika gonna agali ku ssemazinga wa Bulaaya gayina kati okubeera ku standby mubeere standby n'agamba level of preparedness for battle eteekeddwa okubanga kati eri waggulu olw'ensonga ku kye bategedde bo nga ab'eggwanga lya Amerika wandibanga mu ggwanga lya Ukraine wagenda kubeerayo ekitali kya bulijjo Amerika bw'egamba bamuyita musajja mukulu General McMilley oyo omu ku baduumira amajja g'eggwanga lya Amerika bano bateeberezza ab'ensi ya Amerika nti oluvannyuma lwa Russia okubanga amajje ga Ukraine gagizzaamu emabega bategedde nga Russia waliwo kyebala ekinene kino kyebala ekinene kyegenda okutuuza ku ggwanga lya Ukraine kiyinza okubanga kijja kuba too heavy okulaba nti ffe abasajja ab'eggwanga lya Amerika tujja kuba tetukyalina bugumiikiriza so nga bakulaga nti mu bunene bwakyo kiyinza n'okumansukira amawanga agalinaanyeewo kale nga kibeetaagisa bonga ab'eggwanga lya Amerika amajje gabo gonna agali ku ssemazinga wa Bulaaya bagateeke ku bwerende era mu kugateeka ku bwerende amawulire galaga gatya Abamerika bano bazimba beesi bwaguuga bagizimba no mu Desemba ne January mu Desemba w'omwaka ogwayita ne January w'omwaka guno baali bazimba enkambi y'ekinnamagye munda mu ggwanga lya Poland naye nga enkambi eyo bamaze akabanga nga bagifudde yankiso ebadde yakyama era nga tebaagalako yenna kabeere munnamawulire okubanga gisinyanako kati eyo no batugamba agamu ku magye ga Amerika agali mu wanga mu Bulaaya okusingira ddala abasirikale ba Amerika abadde mu ggwanga lya Germany ababadde Bungereza n'amawanga amalala abagenze babatoolayo mpolampola mu kiseera kino nga babasindika mugende munda mu ggwanga erya Poland ajjukira Poland olunaku olwaleero ono neiba wa Ukraine nti senga amagye gano ga Amerika tugakuŋŋaanyize Poland obwetaavu ne bujja nga tulaba omurasha olutala lutadde ku level enneneko gano amagye obawo obwetaavu agaba gasobola okugenda mu maaso n'okubanga gayambayambako kale no bwatu bwavuddeyo n'agamba twetaaga okulaba nga our troops in Europe be at a heightened state of readiness nti twagala mubeere ku bwerende obw'amaanyi agamba amagye ga Amerika gonna agali ku ssemazinga wa Bulaaya asiga no gokka agagenze Poland naye gonna agali ku ssemazinga wa Bulaaya agamba olutalo gye luli kati mu ggwanga erya Ukraine. The war is not going too well for Russia right now. Nti olutalo lutambula terutambulira Barasha bulungi naye mukimanye nti Russia anytime waliwo kyeteeseteese okubanga ekola ku ggwanga lya Ukraine agambye tetusobola kubanga tulinda embeera okutuuka okubanga bweteesa jjuka tulyoke tujjukire okubuuka katumale okubanga twetayalisa bulungi. Bill Clinton naye afuddeyo bw'atyo ne yeewuzaako yakulembera ku ggwanga lya Amerika yajja myaka gya 92 awo wonna nga tumaze okubanga tufulumye ekimanyiddwa nga Gulf War najja mu bukulembeze bw'eggwanga lya Amerika anajjukirwa baamukubako akalumu nange ak'okumugjamu obwesige anti akawala naye bannange obwenzi kati Monica Lewinsky naye okujja mu bulamu bwa Bill Clinton laba bwasoze omukulembeze omulamba kati bagamba abamu ku babedde mu ggwanga lya Amerika babadde batandise okubanga balumiriza Bill Clinton ne bagamba Bill Clinton yalina okunenyezebwa bino byonna be babitandika ebyokukwata amagye ga NATO ne batuuka ogatwala mu mawanga agali mu Eastern Europe ekintu ekyaleetera Russia okutandika okubanga enyiiga kati Bill Clinton avuddeyo ne yeewozaako n'agamba musaaga temusanidde nakunenya munnebaze bwebaza ekyo senga tetwakikola kino ekiri mu Ukraine kyandibaddewo ekiri myaka gy'ekyenda
I think we did the right thing at that time. Nsuubira twakola ekintu ekituufu mu kaseera akatuukiridde, and if we hadn't done it, senga tetwakikola, this crisis might have occurred even sooner. Akagulumbu kemulaba kati mu Ukraine, entalo Russia zerwana olwaleero zandibadde zabeerawo dda. Bill Clinton bw'atyo bw'agambye. N'olwekyo bwebaza okubanga yabayamba olutalo ne lubeera nga terwaliwo emyaka egivuddeko emabega. Bino byonna nagambye bigenda kwongera okubuulanya abataka, abyongedde okuleetera abakulembeze n'amuwango gasojja. Kati ekinaaba kisigalidde ekyo kyojja okubanga ofuna mukwano gwange wali ku Bat Valley Theatre ku lunaku olw'Essande olutambi Ssematalo Mufumbiro. Naye bannange, Ssematalo Mufumbiro olutambi olutambula essaawa 4 n'ekitundu. Nze nkubuulidde gwe onoomanya, nze nja kuba nkulinze mutwalo gumu gukka. Kati neesebungula envire studio bamuyita Ismaili Kabangala, muzzukulu wa Kabangala Tenywa Dirisa, kajje naye abeere nga bw'ati atandikirawo. Nkwagaliza olunaku lumalako bulungi olujjudde omukisa. Assalamu alaikum.